kola kitawo kyagamba. Tojja kugenda mu bufumbo nga kitawo abukuganya obufunemu emirembe. Ne mama, ebyo byali byadda. Byabajjajja mmwe. Baba, oba ensi etuseka, etuseke. Oba etukyawa, etukyawe. Naye nga ffe mission yaffe eryeji kulumya matovu kuzaala mukazi we mwana. Sauda alina mutabani we bamuyita Mpanga. Abadde asaba kuwasa muwalawo. Baba genda eri. Tamula genda. Matovu abadde anzise. Tanzikiriza na kuyingira mu nyumba nkomeza wabweru wa gate. Nsamba simwagala mu bulamu bwange bwonna simwagala. Saagala kulegane naye. Kubanga nze gezezaako okumunyonyola tabitegeera. Osinikana nyamanyi. Gosalawo ani goyina okufumbirwa. Kiki kiri mu matu gano? Matu muno mulimu ki muno gano amatu kiki agatawulira. Nakunnyonnyola Mpanga oyo gw'olaba yalimu omuzimu gw'obwavu. Bw'omufumbira obuto ojja kuba olese mu kika kyaffe obwavu. Kati goyagala oleeta omuzimu gw'obwavu wano mu nju muno. Buli kye tulina bakitutwaleko lwa Mpanga. Kyoyagala? Oyagala tuwavwale? Kati lwaki mulemeddeko? Ninkuwa ensonga endala ningamba olaba abantu bonna bafa abubulu olaba tuguli yafudde kiva ku Mpanga. Alimu omuzimu gw'owalumbe gw'omuvaamu ne gutambula ne gutta abantu ne guddayo mu ye ne gumuyingiramu. Kakati goyagala omufumbire? Osazeewo ofumbire ng'abaana b'ozaala bafa bufi. Kyoyagala? Kati lwaki memba nkunnyonnyola towulira? Ekigambo Mpanga saagala kuddamu kiwulira wano. Ngambye etya? Gwe bw'oba osazeewo genda ofe weka. Naye ffe totuleetera walumbe mu nju yaffe. Mwana n'omugamba nga tawulira. Ono mukazi yandetera mwana kika kyono. Muzimu, jembe, kiki. N'omugambe kintu nakiremerako. Bannange, oliese nojja. Kuba bulijjo mbadde noonya engeri gye nkwebaza. Bannange weebala amagezi ge wampa nga gankolera. Bannange okimanyi nti kati ndi wa Kafeero nfumba nze nazenna neeyagala neetaayanga bwenjagala. Yakukkiriza n'obeerawo n'olubuto. Yalukkiriza byonna nabimunyonyola n'asalawo n'aŋŋamba bw'ona omala okuzaala oyo omwana ng'onzaalira abange. Nakugamba nze kiki kyandeeta ku nsi. Ate nze bwe mba nkola omulimu ntegeererawo nti guno gunaakola guno tegujja kola ndoota. Otegeera otya? Nze ndi nabbi. Okimanyi mbuno ekikazi kiri ekyali kika Kafeero. Omanyi nti n'okumuzimba kyali tekimuzimba nga kimuzabuzza mabega. Bannange enzimbye Kafeero banaye tutetenkanya omusajja kati olaba musanyufu tutandise okulaakulana era kati naye asiima byenkola. Wabula kati ate waliwo ekiriwo mpulira nga kinnumya omutwe. Kiki? Omanyi nti bakubidde Matovu agenda nona abaana ku ssomero. Matovu aganya ogenda okunona abaana ku ssomero olwakino ekirwadde ekyazze ekya coronavirus n'abeegaana nti si yabazaala. Kati abaana baliwo? Abaana nagenze ne mbanonayo bali wano. Bali wano nga sinnabala? We bali mu kuzannya bagenza samba ku mupiira. Naye ekintu ekyo kinnumye naye muli neebuuza oba ate nkole ntya oba kiki ennyinza ate okukolera Matovu ono nkole ekintu ekigenda omulumya omutwe ogwo gumubaluke. Nga lwaki omulwazi omutwe gwokka? Kati nno nnyabo nze sigenda musaasira. Ngenda mukola ekintu kimulwaze kuva Kaviiri mpaka Kagera akatono. Akakasenti ku nsi kuliko abakazi abatasaaga. Empale yonna emulebereti
agisibemu n'oluwuzi. Ate otya? Abuuza. Ekyo bw'ona okinkolera ojja kuba omumaze ate gwe nkwesiga bannaaye. Naye maama lwakimalako eddembe lyange eri obuntu. Ani akumazeeko eddembe? Oba ate oli atata bwali mu kuyomba mbu teyagala nfumbirwe empanga. Nansamba oyo ye kitaawo. Kola kitaawo kyagamba. Tojja kugenda mu bufumbo nga kitaawo abukuganya obufunemu emirembe. Ne maama ebyo byali byadda byabajjajja mmwe be basalirangawo abaana baabwe baliwo be balina okufumbirwa. Ajja kuwulira jjo wano mubulira ni jjajjaawo. Ehe. Ng'oyanguye y'abasajja obalabye? Sisobodde kubalaba. Lwaki ng'ate bamaze ennaku 2 nga tebalipootinga kati takisi bagifudde yaabwe? Ensonga lwaki sisobodde kubalaba? Nansamba nkubidde essimu naŋŋamba nti taata we yakumbye kw'erima nti sijja kumuwasa. Nga nsonga ki? Biwanvu ate saagala bikuyingizaamu. Nga toyagala kubinyingizaamu ng'ensonga bw'ebeera ekkwatako nange ebeera enkwatako. Nga lwaki toyagala binyingizaamu? Anti biitagisa okunnyonnyola ate nze ebintu by'okunnyonnyola saagala. Kati bw'oba tonnyonnyodde oba ogenda kukola oti? Kyengenda okukola ngenda asooka njogireko ne maama kyanaŋŋamba kyengenda okukola. Kale siina mutawaana mwe mukkaanye ne maama wo. Bwe mukkaanya kye munaŋŋamba nga nze nkulaga nti nakuteekerateekera dda nga nkugamba nti kwata ekyo, kwata kiri, kwata ekyo, kwata n'ekyo. Genda osasule bakadde abazaala omuwala obawe ebintu byabwe oleete muka mwana wange. Nze siina ttabbu. Bwe mukkaanya Mwanyinaze. Wanjiba. Amagezi gonna ge wampa mafu bwe fufululu. Ate gatya. Omukazi tagenda kuzaala. Agenda kuzaala era anaatera. Naye mafu yeetissa abaana 3 balambirira bonna n'abayiwe wange. Aba ate yabajjeewo ku ssomero ate aba amatovu. Lwaki teyakubidde kitaabwe n'abatwala? Matovu kati olw'okuba yakyawa omukazi kati n'abaana bonna yabakyayirako. Okiraba kati nze sisobola kuddira migugu egyo gyonna 3 nga tteko olubuto nzijanjabe ndabirire bano 3 1 2 3 nteekeko olubuto luno luli ku gate set kati ate bamala okuzaala omwana nga naawe kenyini okimanyi si wange gwe bagenda okuzaala ndabirire kati wootuukira ku kiki ekituufu process mpanvu. Atagenda kukola oti? Nze munenze munyonyodde ne mugamba neso akulabirira baana 3 balambirira kati olubuto nalwo luli ku gate set nalwaluzaale naye omwana naye ndabirire kati gunzi wentuukira ku kituufu ekyange process mpanvu. Nze mune sisobola sijja kugumiikiriza ekyani ayinza okigumiikiriza. Nze era mugambye sijja kukisobola era ndese mugambye. Baba naawe wabaaki? Abulira gwalivaawo. Omukisa gwokka gwe tulina okulumya matovu ogutta. Kati omukazi bw'agenda n'abaana olwo matovu tuba tugenda mulumizaawa. Wa? Luno oluwummula lumpi nnyo lwa weekses 2 ng'abaana baddayo ku ssomero nga naawe otwaza kintu kyo mu maaso. Kati nga basobola okulabirira abali oli omwana emyaka zino weeks 2 ze zikulema baba nawe okulabirira. Baba nawe weebereremu. Nate wamma ekituufu kiri nti luno oluwummula
lwa wiikisi 2 kubanga era nga bw'okyogedde bwengoba omukyalo ono n'avaawo omukisa gw'okulumya matovu tuba tugulinyeemu oba oguse baaba oba ensi etuseke oba etukyawa etukyawe naye nga ffe mission yaffe eryegi kulumya matovu kuzaala mukazi we mwana ate nga tujja mulumya kituufu nyabo nkuyambe ntya Sebo nze bampita Winnie badde ndese bubaka bwo. Bubaka bwange? Yes sebo. Okuvaawo. Okuva wa mukyalawo. Mukyala wange mukyala. Aliwa yenna? Mukyalawo Sauda. Embuki agamba ki? Edda sebo ensonga zino nkulu mbadde nsaba tuyingire mu nyumba nzikunyonyole. Gwandagira okuyingiza mu nju yange. Gwandagira? Kati yogera. Yogera mangu. Kati sebo kiri bwe kiti. Sauda alina mutabani wewe bamuyita Mpanga. Abadde asaba kuwasa muwalawo. Kuwasa muwala wange. Gwe toyina mwana. Nze mulina. Awaso uwo. Wange muto. Kati owange gwe wamukuza. Kati n'owuliriza. Mutabani wamwe simanyi Mpanga simbanyani. Nebwe munakola buti atasobola kuwasa muwala wange. Nebwe munazinira ku mpiso. Nebwe munabuuka mu bbanga ne museeyeeya nga mulinga abalina ebiwawaate nga mulinga ebinyonyi tekijja kusoboka. Omwana wange nebwe munakola muti tasobola kuwasa muwala wange. Muwala wange tasobola kufumbirwa na mwana wammwe. Ekyo kikafuwe. Ebyo mulimba musaaga. Abaana bangi abawala bangi batayaya butayaya banoonya obufumbo tebabulaba. Owo aba afunye chance eyo sebo mukkirize. Kale kati chance gye mumpadde njibaddiza. Mujwabo abatayaya bagikozese bafumbirwe. Naye sebo ensonga zino tozitegedde bulungi. Wanje? Tozitegedde. Ogambye ki? Ndi musiru. Kugamba okute ekkubo nova jova notambula. Noyise bikomera byonna notuka ku kyange noyimira nokonkona. Ninva mu nju ninzijja wano naye nga gwe kikulese kunvuma. Ate sebo nkuvumye ki? Kati vawa. Bana genda. Genda eri. Tabula genda. Gugami genda. Bana genda. Genda ma. Ba. Tabula genda. Genda. Odangam. 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 Ayole sawa n'obusiru. Nze bansirwalira konze. Nzoda kunze nosirwala nenkuleka. Bwenazala omwana ningamba n'amakonkome gajjebi n'ebikere byonna bikunganyambe bize kuwasa muwala wange. Muzala abamu bafumbirwe. Katodangamu nosirwala nze tibansirwalirako. Odangamu nosirwala n'okwate kubo nojjana mboze kwogereza muwala wange. Siru okukuli. Sikolagana n'abasiru, sikolagana n'abantu batategeera. Magezi oba gali mubi oba gali mu bigero baki. Tonsirwalirako nze. Nja kukola ekintu oli kinyumizako n'ennyoko gyali. Tata, mama nkubidde essimu nangamba nti ensonga zange aziriko era azikolako nti atumye n'ababaka eri abazadde banansamba era nti alina essuubi ddene nti bateekwa kukkiriza kati mbagala twetegeke bagende okukkiriza nga tutya buyisi nga tugenda bugenzi twaleyo ebintu kati nze tata kimbadde nteesa njagala twetegeke mama agenda okutuyita nga letudda mu kuwoza nti simanya abwa taxi tanakuleta sente abapangisa tebakyagala kusasula nga sente wezi tala tuleme kuswala nze nange nkyali mweyo embeera ey'abakapere nti ate abapangisa abaana baabwe balwala mizozi bonna n'olwekyo tebakyasasula sente n'olwekyo lindamu ate kola otya nze eyo embeera si mwendi nze mbadde mmanyi
nti kati bagenda reportinga kati nti bakuwadde olunaku nti lunaku gundi muleete ebintu kyembadde manyi nti kyoripotinga olwaleero era bo bali be balina okwetegeka ne bakugamba nti olunaku gundi mujje nze nga nsitula bintu byange wano n'ebintu nabikola dda weebiri sente zaye Katonda yannyamba nazikola weeziri nga tukwata bintu nga tugenda ng'obiwaayo nga bakuwa muka mwana wange ng'omuleeta. Nze mbadde mmanyi nti omukolo nga guno gagenda okutuukawo nga guno ogwange meeting ziba zino okusuka zituule awo tulabe ani agenda okusasula ani agenda otwala sente za soda ani agenda otwaliza endongo ne ebbanga lino litambudde sinala meeting n'emu etuula. Nze nange nkyalimu ezo embeera ez'okutuuza meeting nze nkyasonderwa nze mpozi okuyita abantu wano tuba tubayise kujja ku mukolo kulya naye ng'ebintu ebyokusasula ebintu weebiri mpozi era bwe tubeera tuyisa abantu tubayita ng'eri ye kati tubayite ku lunaku ki tebannabakkuwa lunaku nti olunaku gundi era bwe tubeera tuyisa abantu ng'olunaku bali bamaze odduyisa tubayita kujja kuwerekerako kugenda kuleeta mukyalawo. Owulidde munnange so si kubayita nti no mujje musonde ffe bakyatusondera ki ensimbi zange weeziri Katonda yazimpa gwe kwatagana na maama wo nga otufuna bantu wano tujja kuyita abantu bangi nnyo bakuwerekereko bagende balye. Mama Nansamba jangu ono mwana mubulire njagala omubulire nti sijja kumukiriza kufumbirwa nsamba simwagala mu bulamu bwange bwonna simwagala saagala kulegane naye kubanga nze gezizaako okumunyonyola tabitegeera agenda maaso nansonga gye saagala okukola ki ebeerewo naye Nansamba lwaki ofuuka ekizibu mu bulamu bwaffe? Mama nkoze eki n'omuwulira okoze eki ekyo nakyo n'okibuuza ono mukazi kwemba okugoba sigwe wamusindise mbazi yetutese naye ku by'okufumbirwako sigwe wamusindise mukazi kigogamba nze sina mukazi gwe nayise kati yerese yeka tegedde ati wano sigwe wamusindise nkubuulira bonna oyagala emirembe okufuna emirembe mu nju yange muno mpanga muveeko kati olwaleero ate njogedde bwogezi naawe naye oguddako nja kukuba nze naawe kampitewo nemwenda mukundekanya ekyo kakye mumanyi. Sauda wanje amagezi gali gennakuwa aga mutabaniwo okuwasa muwala w'amatovu nti ge ganaamukoza omubiri bannange gaganye ate gatya matovu abadde anzise tanzikiriza na kuyingira mu nyumba nkomeza wabweru wa gate abadde akosi siba kuba nabbi siba kuba mulu nabbi kati singa nze mpedde singa ndi mufu kati tugenda kukola tutya kyetugenda okukola tufune omuwala omulala ebbali mutabani wo gwabawasa muwala w'amatovu ye tumwesonyiire ddala ate nze ekyo tekijja kunkolera nze kyenjagala mutabani wange kuwasa muwala w'amatovu babeere abo manye nti abaana abo bombi nze mbalina kubanga omuwala oyo awaga nnyo matovu manye nti bonna mbamugjeeko ali wa mutabani wange kijja kumuluma. Studios 250.